Kirikita baganda bange oya tuli eno mu Parliament. Omubaka Dickson Kateshumbwa ali mu complaininga si musanyufu olw'omukozi wa Nbs Samson Kasumba eyali avuma President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga alondeddwayo nga mu bakozi ba TV namba emu akyasinze okuba oluseke ababaka ba Parliament. Omubaka wa Parliament Dickson Kateshumbwa kino gwe kimususeeko obw'omulamuzi nga buli kadde Samson Kasumba amuweereza obumesegi mbwanti ennyumba yange tennaggwa, nembulako amabaati, mbulako emisumaali, mbulako omusenyu, mbulako seminti, ate emyaka gigenze nange njagala nve mbupangisa, nyambisaayo ko nyambisizza nange nzimba akayumba mbeeko n'ewange. Bw'ava ew'oyo ng'agenda ew'omulala naye ng'akola kyekimu, bw'afunamu amuwadde ng'agenda abaddamu paka nga buli omu amukuba luseke wunzika luseke. Kati bino bitabudde abaka ba Parliament ne bavaayo ne beekubira enduulu ne bagamba kisusse obw'omulamuzi, bakooye okusabirizibwa abakozi b'oku TV nga bakulemberwamu Samson Kasumba. Mbu mujje ngenda bawa interview, ngenda bawa bite, ngenda kuboogerako, ngenda kubawaana, anti nange ndi wa NRM naye mumpe ku ttooke nange ndya ku banana. Olwaleero bamuvuddemu bagamba kisusse kisukkidde ddala, tebayinza genda mu maaso n'eno mbeera. Era nga omubaka awandiise ebigambo bino nti omubaka wa Parliament si mulimo gwe okuzimbira abalonzi b'ennyumba, si mulimu gwange okuzimbira ennyumba, era ebiranga ebyo byakolebwa nga tulaga ensi yonna nti omulimu gw'omubaka wa Parliament kuteeseza so si kuzimbira nnyumba, si kulimira, si kuliisa, wabula kuteeseza ebyo ebinaakuyamba ntambulayo n'emirimu gyo n'obulamu bwo gye bujja mu maaso. Naye mpulira okunyolwa, sikitegeera bulungi lwaki munnamawulire wa Nbs Samson Kasumba, munnamawulire asasulwa ennyo ate nga yasoma ng'era akola ku Nbs emuwa omusaala, atandika atya okubanga buli kaseera ansaba ensimbi, ansaba obuyambi, mbu muwaakomerera ennyumba, muwaagule emisumaali, muwaagule oluggi, simanya muwaagule kokotayiro. Byonna byayogera tebitegeerekeka. Omusajja eyasoma ali mu egyo emyaka n'aba nga tasobola kwerabirira, atasobola kubeerawo, ng'agenda kutambulira ku kusabiriza, ku kulomba bulombi babaka ba Parliament. Olwo Samson Kasumba eyasoma era alina omulimu omulungi ku Nbs ansabiriza atya era muwe, kyokka nga waliyo omulonzi wange eri mu kyalo ataasoma atalina na mulimo, ate ndeke omulonzi wange alina embeera embi, ali mu mbeera embi, ate mpe Samson Kasumba asasula omusaala buli mwezi. Ekyo kikafuuwe n'okutta kitta, kizira n'okuzira. Era n'abaka bannange tuteesezza Samson Kasumba akubwe gya ntandaalo. Samson Kasumba tumuswaze ensi emutegeere nti ye Ssaabaseke asinga mu nsi yonna. Buli watuuka ayagala akubewo oluseke, buli watuuka ayagala ateekewo oluseke abeeko kaasikawo, nti naye kino tekigenda kukkirizibwa, tekigenda kugenda mu maaso. Na byonna ebikolobero byazaakola Samson Kasumba bagenda kubyanika. Kati nno munnange Samson bikukeeredde, wagonza okuba nga wadde olowooza nti bimaze biwedde bikomyawo, naye bino ebintu si bigenda kuggwa. Bagenda kwesibako paka nga ovudde mu bintu by'ekiferefere bino by'okola. Toyinza kuba mufere leero enkya ne luli. Ffenna tujjukira ono Museveni gwe yakozesa okwerangirira ng'avumirira ebyo President Kyagulanyi. Bagamba mbu Kyagulanyi bamuwangudde, oye Museveni awangudde, oye. Kyokka yayimbanga Museveni awangudde, oye. Kati yayimba bampeeyo asabiriza busabiriza. Tulabye ne Uganda yaffe, tulabye n'ensi yaffe.
okubaamu abantu abeeyagaliza bokka nga tebaagaliza balala. Kati yayinza kulwa ku TV n'agamba mmwe temumanyi gavumenti birungi byekoze, birungi gavumenti byetukoledde, gavumenti ya NRM egireebeerawo oye, kyokka ng'ali mu kusabiriza, talina nazipangisa nnyumba, talina na kyakulya waka, naye ng'abawaanira nga gavumenti ya Museveni bwekoze ennyo oye. Be bantu baffe abo, naye ffenna tutambuze post, tutambuze ekigambo nti omusabiriza Ssaabasabirizi wuuyo, ensi emutegeere era emulabe nti Samson Kasumba ali yala. Bannange abantu abavumira bwereere talina amuwadde Simoni.